the Vice President, Honorable Ministers, Members of Parliament, and all dignitaries, protocol observed. I'm going to speak in Uganda. Bakungubazi bannaffe mwenna abazze kuwerekera mutabani waffe Tamale Mirundi, tusanyuse okubalaba. Mwebale kujja. Nze omulangira Jjuuko Ddiba Bwetunge Matindira Kibazi, nga nze kojja omukulu owa Tamale okuviira ddala ebyerima wano e Kalisiro we tuzaalibwa ne mwannyinaffe omulungi Mole Namatovu Nasolo Nakajigo. Gyali mu nnyumba eyo abatumidde munakuwavu nnyo. Nyimiridde wano ne muto wange Samula, abalangira nno mwanyimiridde mwenna abali awo. Muyimirireko abasikira bakulu baffe. Kusaini Kalema yasikira mukulu waffe eyali adda ku baabo wa wano, era yeyayigiriza yawa ekitone Tamale kuba yali munnamawulire. Bamuyitanga Samula Erimiya. Karakita ya Tamale gye mbadde mulaba esinga ne talent n'amagezi yali combination y'ebukojja n'eno gye twafuuka. Birwa luno lwe lujja mwe twazaala abaana 10. Tamale yakula ne banne ye wookutaano nga mukulu wange atunula mu ntaana y'abaana be. Tusigazza abaana 2, John Sali ne Nantongo. Baba ntumye ebigambo bino okubibagamba nti abaana bonna nga bwe yabazaala yali abaagala nnyo, era n'abamugenzeeko ng'abaagala nnyo. Naye akantu katono nnyo ku Tamale keyagambye mbanyumize nti ng'agenze mu lusuku ko yali wagombola ali mu mirimu gye, bwe yakomangawo wannonge waka wasirifu nnyo ng'amanya Tamale taliiwo. Ng'abalala ab'emmanga ewa Saalongo n'ab'emiriraano Tamale aliwa teyayambuse kusamba mupiira. Kale yali mwana gw'osobola okumiisinga eddakiika entono nga taliiwo, era akikoze tumumiisinga ffenna. Mpulira mwenna abali wano polusi yammwe, emitima gyammwe enkuba gye mukubamu tegikyakuba bulungi kuba eddibu Tamale lyalaleseemu, naye ate mubalirire Mole Namatovu Nasolo ali munda eyo yaawulira atya ku mwana w'oyo. Ansabye mbagambe kuba natuuka wano ku Friday nti ye yaligenze Tamale n'akuŋŋaanya mmwe mwenna ne mumuziika. Ansabye mbagambe nti ebbanga asigazza ttono, naye nga bwe mubadde mwagala Tamale mukomeewo mumulambuleko. Ansabye okugamba Vice President nti Mirundi yali mukwano gwa President ng'omwana we era n'amukolera. Asaba ng'akyali mulamu President ayiteko wano amubuuzeeko. In English, my sister, the mother of Tamale, has requested the Vice President, who is the Chief Mourner, to deliver this simple message to His Excellency the President, that Mirundi worked for President, he was a son to the President, he was a friend and a defender of the President. She has limited days. She's 97 years now. She requests you to tell His Excellency the President to find a day at the pass here and they have one-on-one with her before she leaves. Abaana
aŋambye mbagambe mwe bazzukulu baffe nti asaba musigale kyekimu mujje wano kitammwe wazaalibwa era wateekeddwa temwerabirawo akyaliwo akyajja kubaaniriza nga bw'abadde abaaniriza era naffe tubasaba nga bajjajjammwe mubeere hambo nga jjajjammwe mwebale nnyo mwebalire ddala abakungu bazze